nkwaniriza gwe ali ku lutimbo lw'emirembe Salaam TV akawungezi k'olunaku olwaleero Umar Kikaye wendi okulaba nga tutambula ne tugenda ne tubayigga abakugu ab'enjawulo okusinziira ku miramwa egy'enjawulo ate gye tubeera tutunuulidde. Ate omulundi guno twatandika obuyonjo mu kuzimba tuze tutunuulira ebintu bingi nnyo, twogera ku bintu bingi nnyo, naye entambuza y'amazzi twasookera eri naddala mu kabuyonjo ne tugenda mu binaabiro ne tuvaawo mu binaabiro ne tuyingira ne tutunuulira amasomero kubanga mubeeramu abantu bangi nnyo, mubeeramu abaana bangi. Awo nno we twavaawo ne tutunuulira gwe waka gy'owangaalira, ne tutunuulira akedi mw'okolera, ne tutunuulira apartment w'obeera, ne tutunuulira ekkolero entambuza y'amazzi. Naye ekkolero twagala ate tujja tuuka ekiseera ate tuliggyeyo kubanga mo amazzi gaamu ate nago ga njawulo engeri gye galina okutambulamu olw'ensonga nti nago obukyafu bwago nabo bwa njawulo nnyo ku bwaffe buno. Ate naddala gano amazzi agatambula eno ffe ng'abantu ge tukozesa bingi nnyo. Awo nno twatuuka naye olunaku olwali tuze n'omulamwa omulala erinnya nze Umar Kikaye era nga Haji Mutaawe Ibrahim akkiriza okwongera twamwekwata tukwebaza okukkiriza n'osalawo tusomese abantu baffe kubanga si byangu bw'obeera obitunuulidde era weetaaga akadde kangi okutuula wano nga ku mpewo n'osomesa ne tukusanga ku mirimu gyo ne tukusumbuwa n'otuwa akadde. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. Mbuza ku batulaba, abatulaba n'abatuwuliza balamusiza nnyo banyabone basebo n'abateesiteesi mbeebaza. Naye ssebo kiri ky'obugaanye nti mutusumbuwa, nze ku lwanyi kitwalanga mukisa ogwo mutuwa tusomese bannansi bannaffe ekigambo ky'obuyonjo naddala mu kuzimba ne tubagwako buli kaseera ate ne mutuwa obudde. Kituufu, nze mbuwaayo nga njagalira ddala kubanga njagala nnyo abantu bave mu butamanya bakolere ebintu mu mbeera ennungi nga batunuulidde nnyo obuyonjo n'obutoonoona nsimbi zaabwe. Bw'ozimba obubi era kikuddira kituufu n'oyonoona ssente. So kati obuyonjo bwe bulamu ate wotabeera mulamu tosobola kukola, toyinza kuva mu bwavu, toyinza kufuna na kumanya kubanga tojja kuva wooli oli mulwadde. Programu ewedde twasembayo nga tutunuulidde sock pits, nga tutunuulidde manholes, nga tutunuulidde ne septic tanker. Awo ne tutunuulira enzimba yaazo n'emitendera mwe tulina okuyitira n'entambuza y'amazzi. Naye obuzibu we bubeerera Haji, ebyo byonna tuyinza okuba tubitunuulidde, entambula y'amazzi tugitaddewo, naye okubikuuma ekyo kimu, ennongoosa yaabyo ekyo kyakubiri. Ekyokusatu, tuyinza okuba tugoba obukyafu naye ate ebyo ne byongera ku bukyafu. Kituufu nnyo ssebo. Sockpit ne septic tank twayogerako luli era leero briefly katubimalirize. Okubikuuma nga tumaze obizimba nga bwe twabyogerako kiba kikulu nnyo kubanga tetwagala kuddamu kwonoona ssente. Nga tuzimba ebintu bye bimu kuba twakola bya buwangaazi. Buwangaazi kitegeeza myaka 20-30 nga ebintu ebyo bikyakola. Kati obikuuma otya? Obikuuma nga weewaze okubyonoona mu bugenderevu. Waliwo okwonoona okugenderere n'okutali. Ne katunule okwo okwonoona okugenderere. N'okwata n'oyonoona nga babikoona, babitema, bayisaako ebidduka ebizito. Ekyo kimu. Naddala ebisaanikira nga ku manhole zaffe ziri. Oba oli najja addira sockpit weeri najja asimawo ekinnya asimbewo ekitooke kuba yalabawo space. Nti nkandyewo ettooke mulimu amazzi wansi eyo ekitooke kisigajjewo. Oba oyo kola ki? Awo tewali bigimusa Haji. Bwe binaye tojja kuba oyonoona. Jjukira twewala nnyo ettaka lino ogenda mu mayinja gaffe agasengejja amazzi. Kati ekyokubiri okukeberawo buli kadde oba bukatugambe buli mwaka n'ofunayo obudde n'okeberayo n'olaba nti sockpit yo ekola bulungi. Bw'ebanga etuusiza ekiseera kyo girongoosa ojjawo ttaka lino n'ojjako ekiveera amayinja n'ogajjayo n'ogooza
nebbali lino kalakatayo nsobola ogajjayo nengoza ate nengazaako bulungi nnyo ogoza n'ogaanikaawo nebbali n'okalakatayo bulungi biri ebibadde bikutteko ne bivaako eddaka ne liddawo ne linywa amazzi ng'ozizaayo amayinja si kyabulabe kubanga kyetaagisa ogajjayo kubanga sokupit egenda neefuuka kye bayita siweji siki kugamba nga enywedde ebikimala amazzi tegakyayitamu jjukira nti bw'oba onaaba ku mubiri kuliko ekko lino lituuka ne liyinjiwala mayinja omwo litandika okuziba obutuli buli obulimu amazzi gano mwe gayitira gake mu ttaka kati ettaka eri we liweera munda mu mayinja etandika okubooga nezza amazzi ago mu kifo ky'okukka mu ttaka gatandika kukola ki kufulumayo n'omanya nti kati wano nno awoononese ekiyinza n'okulaga nti sokupiti eno tekyakola bulungi nga wonyini weeri olaba omuddo gwawo mugimu nnyo kitegeeza nti amazzi gano mu kifo ky'okukkirira wansi mu ttaka ate gakomawo obukomi ki waggulu olw'okubanga ewangadde nnyo nga tebagikola saavisi tenakolebwa saavisi so kati nnyangu yakola saavisi ojja bujja mayinja n'ogoozaako n'okalakatayo ebbali weeriwo ekinnya n'ozzaamu amayinja bulungi n'ogapanga n'ozzaako ekiveera kyaffe n'ozzaako ettaka n'ozzaawo mujjukire tetwazimba kinnya kino si kizimbe twasima kisimu ng'ekigendererwa tuteekemu amazzi gayitemu gagende mu ttaka muli ettaka ligalongoose gakkirire wansi mu mazzi agali wansi mu ttaka eyo wansi kati okirongoosa bbanga ki nga wayiseewo bbanga ki emyaka nga 3-5 okukirongoosa si kya buli kaseera eyinza okukola sokupiti nga ebadde ekola bulungi ettaka linywa bulungi amazzi percolation rate yayo nnungi kiyinza n'okutwalira emyaka 5 oba 10 nga tonnakikwatako mpozi wagamba nti sokupiti eyo wetulina ogikozesa tewalina kubeera namba nnene y'abantu ogaba nga amazzi agagendamu kubanga namba y'abantu ennene ennyo etegeeza bungi bw'amazzi akagenda mu kinnya bwe baba nga namba nnene oba amazzi mangi nnyo agagenda mu kinnya ekyo kijja kubatawaanya kijja kukola ngayo akaseera katono amazzi gano gakomewo waggulu kakiba kitegeeza ki nti oba olina kukyusa tekinologi nova ku sokupiti n'ogenda ku advanced technology kati yo septic tank tugirongoosa naye erongoosebwa kubanga ejjula bino ebigendamu ebikyafu bijjula kiba kitegeeza nti oluvannyuma lwa myaka nga 5 3 ku 5 okusinza ku bungi bw'abantu tuba tulina obijjamu oleeta sespremptia n'ebinuunamu naye bitwala mu ddongoebimotoka bino era olaba nti biwa septic tank ziwa abantu abo emirimu akaseera baba bajja ne bajjamu ne batwala akaseera tekatuuke akokubanga nabwe tebakyalina mirimu tegibagwako kubanga tekinologi lwakyuka mubaamu abangi abatannaba adopting oba abatannagenda ku tekinologi kati septic tank tugirongoosa kujjamu bikyafu nakulaba nti terinaamu cracks kubanga buli lwojjamu ebikyafu n'obipampingamu amazzi ne gagwamu gonna nebiri ne bivaamu ne mujooza kutandika okulaba nti wano wabaawo crack okola otya kati wabaawo lwatika era baddamu ne balukola baddamu ne basimawo ne bazzaawo sementi ne bajjamu buli kirimu neddamu neekola bulungi nnyo kubanga wagizimbanga ya buwangaazi emala bbanga ki septic tank eyinza okuweereza n'emyaka egiwera 3-4 ng'eri awo teyeekyusa olongosa nongosa maintenance simple maintenance eba simple kati emyaka egyo maybe oyinza okwetaaga okuteekawo empya oluvannyuma lw'emyaka 3 ng'olowooza kanteekewo empya nze nogikebera nga ekyali kati septic tank osobola ogikozesa mu masomero septic tank osobola ogikozesa mu arcade wonna ekolawo mu bibuga ebitaliimu mitumu gya kazambi kubanga bwemuba nga mulimu emidumu gya kazambi abantu kyebakola bakonekitinga ku midumu egyo naye wano kubanga egyo tuyita off-site system gyemidumu gya kazambi tuteeka kuli byo ne bitwala mu ddongoserezo nga wolaba eri obugoloobi wolaba eri omu Lubigi naye kati zino ze tuyita on-site waste management systems oba byonna obikolera ku site kuno nti obeera ne septic tank yo
n'obeera ne tuyita drainage field kati eyinza okuba soak pit eyinza okuba trench system nga gyogenda okukozesa eri esinga ku soak pit gye tugambye nti ye tuyinza okukozesa abantu abangi kati maintenance septanka bwetu bwebeera maniholes zeetaaga okulongosa nnyo nazo zeetaagira kuba ndaba ntono ntono naye zeetaaga kubanga oyinza okusanga nga wablokinze pipe eblokinze erimu oyinza okwesanga nga zicrakinze obucaafu ne butandika okuva ebintu bigendamu kati nazo zirongosa naye ekyomukisa omulungi ku system eno gye tuyita septic treatment system nyangu nnyo ya maintenance ebyetaagisa si bingi kubanga tepampinga siwage atambula butambuzi nga yeesindika yekka so kati bwolongosa buba butonotono cracks crevices nga cement amazzi gamuyiseeko nayonooneka ne muzaawo nyangu ebisaanikira bino mpozi bye batera okukola ki okwonoona bweba nga otaddeko bino ebya cast iron oluusi babirinnyirira ne byatika ng'ozzaako ekirala oyinza okuteekawo nebya concrete kati nyangu buli omu asobola ozirongoosa oba waliyo abakugu ab'enjawulo zeetaaga abo abakugu katugambe nga baplumbers oba n'omuntu gwe mutendesa awaka oba ku ssomero kubanga olw'okuba zibaamu obukyafu bangi bazeekanasa bazeenyinyala so zeetaaga oli akimanyidde naye era naye yeetaaga okuweebwa ebikozesebwa gloves awe mbadde ngenda ebikozesebwa nga ki gloves zayambala n'atakwata mu bukyafu okwewala endwadde gumboots naaba nga talinnya mu bukyafu direct then n'ebi brushes ng'ezo byonna ebyo ebisobola okukola ki okubanga birongoosa munda mu manhole muli mu septic tank kati era kyekimu n'oyo alongoosa sockpit era ne yeetaaga kubanga amayinja gano olina yeetaaga ki yeetaaga gloves yeetaaga overall naaba nga obukyafu buno tebumugenda direct ku mubiri gwe yeetaaga gumboots amayinja kati omutwe guno yeetaaga ki helmet ye bulungi kugamba ng'omuntu ali ku mulimu gwe omukugu nti alina helmet zituta protective wear protective gear mulimu helmet mulimu overall mulimu glove mulimu gumboots kati enaku zino tuteekako ne mask bireme muwunyirira nnyo bambi aleme kufuna kivundu kiri endwadde ezo nokubanga si mutebenkevu mu kuvundu kuno kireeta bulesi inconvenience ne tekivaamu bulwadde nti wafunye obulwadde bw'okuwunya bulijjo mumanyi badde manyi nti era mubeeramu n'obulwadde discomfort noba nga tokola toteredde kubanga kikuwunyirira atuteekako mask noba nga tofuna kuwunya kuli newe protecting nokola bulungi emirimu gyo nolongosa sockpit nolongosa septic tank nolongosa manhole nolongosa pipes ezo then system noba nga ogikuumye bulungi tulaba tutandikiddeawo olunaku olwaleero twagala ate tubeere nga tweyongera mu maaso n'okumanya systems endala ze tuyinza okukozesa okutambuzaamu amazzi kati system zino katugituuma erinnya nga tutunuulira zino ezikozesa amazzi katugituuma erinnya lya septic treatment system kubanga ekozesa septic tank nga liddongooserezo erikola ki erisooka kati ey'emu eyokubiri tuyinza okukozesa ponds ebidiba oyogera ku bino ebidiba gye tulaba eyo ku bitundu byaffe abali mu kyalo eyo babeera n'ebidiba bino ebigendamu ebyennyanja bibalundiramu ebyennyanja biki eyo nayo system weeri ne wabaawo endala yatuyita constructed wetland nti ozimba ekitoogo we kitali kivula nga tugiyita constructed wetland okiteeka we kitali ng'ekigendererwa kirongose wastewater ndindako agende mu environment omulimu gw'ekitoogo ki kulongoosa kusengejja wastewater oba amazzi amakyafu gagende mugga oba mu nnyanja oba gabeere mu kitoogo omwo nga mayonjo kubanga abantu bagakozesa nga soosi z'amazzi abantu bwe bakima kyova olaba nneme tugoba mu ntobazi twemezoonoona kubanga gwe mugaso omukulu yes gatuyamba nnyo okutereka amazzi kyekisooka singa enkuba etonnya oba gano ge tusindikayo ekyokubiri okugalongoosa okugalongoosa we gatuukira mu nnyanja oba mu mugga nga gamaze okutereera nga gamiitinga kyetuyita national standards ez'amazzi ago so kati
kitegeeza ekitoogo kya mugaso nnyo naye kati eno system gye twogerako ekitoogo kiri gwe okukiteekamu amazzi gano ge tuyita west water teekaddwa kubanga omaze galongoosa kati gegana gayise mu septic tank negayita mu constructed wetland ne galyoka gagenda mu kiri ekitoogo kigamire. Leero tuli bakunyumirwa program zimba kubanga tutunuulira buyonjo anaki obuyonjo kintu kinene nnyo era we twali tutandika omulamwa guno twatunuulira obuyonjo ebintu bingi nnyo bye tuze tutunuulira naddala mu layini eno ey'obuyonjo kati waliyo ng'oggyeko okubanga tutunuulidde sockpit nga tutunuulidde ponds n'ebirala kati mwenga abakugu naddala mu layini eno temulaba nti ke kaseera okulaba nga wabeerayo waakiri obuyiiya obujja ne systems empya okinzigye mu kamwa mbadde ngenda kukubula system endala naye kansooka njogere ku ziri ebbiri eriwa nerwa ponds sockpit twagirabye yeetaaga namba ntono amazzi matono septic tank yeetaaga ku namba nayo nga neneko eyo septic tank osobola ogikola mu bunene bwonna bw'oyagala naye amazzi agavaamu gagenda mu sockpit geetaagibwa nga namba ntono bwe beegenda kusiba sockpit kati katune sockpit nga ye disposal ground amazzi mwe gaggweera si bwe kiri kati system enda gye twogeddeko eyinza okutwala amazzi aga gavudde omwo ze ponds ebidiba ezo nazo nalyo ddongooserezo liri awo naye ekizibu nti ebyo byetaaga okufaanaganako ne constructed wetland byetaaga neighborhood nga si nzimbe nnyo nga abantu awali isolated aweyawulidde katugambe nga mu byalo eyo amayumba tegabeera kumukumu nga awatali kumukumu kubanga zivaamu ebizibu nga bisatu ekisooka amazzi ago gawunya ekyo kimu weyogera ku kuwunya woyitako ku northern bypass Rubijaawo mu Rubigi okiwulira gwe teebereza nga muliraana awaze n'azimbawo awo kiba kibi. Ekyokubiri nti gazaaliramu ensiri netufuna malaria ate Uganda erwanagana na kujjawo malaria. Kati ekyokusatu nti ettaka wooba okozeserezza libaako bubeezi kidiba toyinza kukolako kirala. Bwekiba kidiba webeera constructed wetland tojja kuteekawo kintu kirala. Ebyo bye bibaawo mukadde ako ng'okikozesa byokka birina kubeera ebyo. Kati ekyokuna okulimawo mpazi tebatukubiriza kulima mu ntobazi onoolundiramu byennyanja naye nabyo biba n'ebizibu byabo n'ogenda okutunuulira abakugu mu byobulamu era ebyennyanja ebyo byojja omwo olina bifumba nnyo okubirya abakwata emmale n'ensonzi naddala mu nzizi nga bamanyi nti ly'eddongoserezo lya Kazambi kiyinza okuba ekizibuzibu. Naye nga byo biyinza okukula bikula bulungi kubanga biba byeriira ebisava ebibeera muli bibeera biyina ebiriisa. Naye sisitemu ezo tuzizudde nga kugamba zirina limitations oba zirina obubi bungi okusinga obulungi okujjako ku bantu abeesudde ennyo nga tewaliwo bantu baasengawo mu kitundu. Pozi n'obubenje obuyinza obbibaamu nti omuntu ayinza okugenda okuwugako omwana ng'abaana ng'abo mu kidiba ng'omwo n'afiiramu. Kakati tulinayo sisitemu endala nga nnyangu ya kukozesa w'ogitadde osobola okukolerawo ebirala. Kankuwa ekyokulabirako oyinza ogiteeka wansi w'ekisaawe ky'omupiira. Bagiyita batya ekyo? Bagiyita drain field system oba leach field system. Leach kigambo kiva mu leach 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 field kugamba nga kitegeeza ettaka erinywa amazzi ne gakka wansi liganywa ne galongoosa ne gakka wansi. Kati ekossa mikutu nga sockpit ogiraba ebeera wamu bweti. Kati ate eno drain field eno oba leach field eno ekossa mikutu ne pipes. Amazzi gava mu septic tank ne gayingira mu field eyo
nga gayitira mu pipes zibaako obutuli, pipes ezo ne zimansa amazzi nga tegatudde wamu, zigenda zigamansa ne gakkirira wansi mu ttaka ne gasengejjebwa ne gagenda ku gali aga wansi agasangibwayo. Kati ozaawo bulungi nnyo mu mikutu ekyo ng'omaze oggikola, kitaddemu amayinja n'oteekamu pipes n'obikako ekiveera n'ozzaako omuddo ku kisaawe. Ekisaawe ekyo bakikozesa okupaakingako nga visitation day kati ku ssomero ng'eryo, oba ne bazannyirako akapiira. Tugambe system nnungi, tomanya na kumanya nti weeri. Omanyi lwaki nsiriikiridde ennyo bwe nti kinneewuunyisizza mbadde sinnabakiwulirako. Kituufu tennabeera popular nnyo wano. Eyo tekola mu Amerika. Wano nawe yatandise naddala nga kampuni mwenkolera batandise okudesigninga systems ezo. Yasooka ne designingibwa ku ssomero libayita Kyaddondo SS. Era bw'otuukayo omuzadde ng'agenze tayinza na kumanya kiriyo okuggyako abo abaagirabako ng'ezimbwa nti osangayo kisaawe bazannyirako naye nga te wansi waliyo system. Olaba bulabi tanks, inspection chambers, tomanya gye zitwala amazzi naye nga gabulira awo togalabako. Kati nno ndowooza tulina ebibuuzo bingi. Eno system etandikira wa, tugigoberera tutya, yeetaaga ki? System eno nga bwe twagambye nti emabegako ku misomo egyasooka, amazzi bwe gava mu kiyungu ne gava mu toilet ne gava mu kinaabiro ne gava mu laundry rooms oba mu wash bays, gatambula mu jjane yaago nga gayitira mu midumu ne gayitira mu manholes etwayogeddeko ne gatuuka mu septic tank. Kati bwe gava mu septic tank, lindawo katono, eno system etambulira wamu ne septic tank. Yes, erina components bbiri enkulu. Esooka ye septic tank ekola kituyita pre-treatment oba okusongosa okusooka. Eddako gye tuyita drain field oba treatment area, nti eddongooserezo ekkulu nti eri septic tank keerongoosezzaako eno bwefuna erina gyesindika nesindika wano, bwesindika wano eno neemansa amazzi ago nga tegakuumidde wamu neegamansa. Wegamansa wegagwa wonna buli ttondo werigwa ettaka neritandika lirikolako nga ligakenenula lijjamu obuwuka obulimu, amazzi ago ne gaba mayonjo ne galyoka gakkirira ne gasanga ze tuyita underground aquifers oba enzizi eza wansi mu ttaka ne gajoyininga ne gaddayo tugakozesa. Munansaasira ndina mukugu olunaku olwaleero. Obuuziza ekibuuzo nti yeetaaga ki wansi wano? Yeetaaga ki kubanga tutunuulidde septic tank. Yes. Bye tutunuulira nga tugenda ozimba septic tank nabyo bye tutunuulira. Ne wano mu ddongoosezo erisembayo gye tuyise drain field tutunuulira engeri gye tugikolamu, design yaayo ne bye tuteekamu, si ky'oŋŋamba? Kati ebeera n'emikutu. Emikutu egyo gisimibwa excavator ebeera mashini esima kuba tuyinza kuteekako bamukono tebajja kuvaawo. Agisimba wakati. Mutukkirize tuwummulemu katono. Wekomawo enda kutandikira awo kubanga ensonga zirabika zisusse.